ate tebyawula omutata mama abaana bena tubyesiga ate ekyenjawulo mulimu n'akalooso oba kawoowo. Yes, ne tukugamba nti tulina Minute Maid Katunda. Minute Maid Katunda ono bannange kibala kyennyini bw'oba omunywa obanga ali akatunda konoze bwoti ku muti n'otandika okugaayirawo. Minute Maid Katunda alimu eddekenda agoba ennyonta ate alimu ekiriisa. Abaana temumalaga banywesa byakunywanywa bye mumaze gagalonderera ku maduuka. Noonyaayo olutuuka ku dduuka mugambirewo mpa Minute Maid Katunda. Somako nga yoyo abamu bamanyi okwefuula mukano kafananako nga Minute Maid Katunda aterako kalungi tulina kunywa Minute Maid ali buli wamu buli dduuka. Radio Nambemo tugenze mu ndobe so yaffe nga bulijjo ku Beta FM ekiyitabo ky'omuziki Banaluwero ate mmwe bukeye tugenda wali ku Nikani Elweza Boxing Day Gravity Kenzo ekigenda okubeera awo. Hello. Nyabo. Wanji Stebo. Nze bampita mukunja wa Beta FM program sisimuka mu ndobe so wano ku macha. Mukunja. Nwanza nsokuuliza. Kale Nyabo. Kati munange. Nabadde nyache njagalo nyambe. Kiki. Banange. Nina omwami wange bamuyita Kalema. Naye omwami yansobera. Ebiri wakati bitegeera. Kiki. Yagula amayembe. Yagula amayembe. Banange simanyi. Njagala kuzuula mazima ku bintu bigulumbe waka. Banange waka wakyuka buli kimu kyakyankalana. Waliwo ebikuba ekiro. Omusajja ono like ayina kye yakola. Kiki. Alabika yagula amayembe kyenjagala okukakasa. Bamuyitani? Kalema. Kale beerako ku simu tovaako. Bannaayi. Kintu kiriddeko. Kiki. Bannaayi tosobola nakikkiriza. Bingi. Kati gweyagala ku tumulobese tumanyi oba alina amayembe. Kale. Njagala mmanyi ekituufu oba alina kuba bannange ebikuba ekiro. Tezinza kuba mmesi. Kakati omanyi? Onayogerako naye? Soka gwoyogere naye. Kale, beerako ku simu to. Onamugyamu ekituufu. Beerako ku simu tovaako. Kale. Kushena mukaga katonyeze 3 akatonyeze 0 Masaka program sisimuka Beta FM ekiyitabo ky'omuziki. Sirika katuyiye tulabe. Musajja nengeri gyolobesajja musajja mukulu bikusobera wawula go obwongo tulabe ombulamu ategeka musule mu bikopo ndokuba yebase amayembe nega kuweweta newe kanotazuukuka batumukubiranga gamu tuzedda yafudde obanga n'okusawula dada. Hello. Mzee Kalema. Wanji. Jebaleko ssebo. Kali nawe jebale. Kakati tatu nansonyi okukubira ku macha kuno. Ssebo. Munange ntambudde ku basawo bangi wano wali nga waliwo ebinsumbuwa mujja wa maama wange yansindikira ebintu bintawanyiza bannange. Ntambudde buli musawo buli ani mpaka we nafunye omusawo yaŋŋambye Muzeeyi Kalema yasobola obbikwatira. Gwani. Nze Walugembe. Mani ajikuwadde namba ni agambye musawo bamuyita kumbe oba ekuki kumbe koke kakale. Bizibu kyogambye nti ki bintawanya bansindikira ebintu mujja wa maama wange. Biruddawo ebintu ebyo waka wange wennyini we nazimba wane nakuwadde mu maka g'omunju.
Kabijja kutawaanyiza ddala. Oli mwetegefu. Ndi mwetegefu gw'omanye ebbanga bye bintawanyiriza kati ngenda mu myaka 10 byantawanya sinnawasa olufunye omukazi ate ne binfuukira ekizibu kiro buli lwenkwata ku mukyala ne binkuba empi. Tebinnaba nno okusinziira ku kyendaba kuba ku kyempulira. Bikyabitandika butandisi. Kaakati nno olina okukola bw'oti. Genda ojja kukeera ogenda osala enviiri zonna ku mubiri. Saagala obeesigazeeko luviiri ku mubiri gwo. Wanji kakati okuva mutwe ku bigere. Tolina kubaako luviiri. Wonna walakata omubiri gwonna. Ntegeeza osala okuva ku mutwe enviiri zonna, enkwawa, mu mbugo, bitundu bye ebyekyama byonna obikolokote. Zonna ozikwate, ofune olujjo ozooke. Zikole entaane vvu. Owulira? Mpulira. Ogende njagala ongulire ente. Nga ogule ente. Si yange ya bintu byo. Oyinza bwe ngamba ongulire ente mpulira owuuna si yange ya bintu byo. Ogule ente making sure nti eyo ente terinyirwangako teweekanga ku nte ginnaayo. Nga nkazi naye nga teweekanga ku ginne waayo. Oleetereko embuzi nga nayo kyekimu. Ofuba nnyo n'ogyetanga tekola ki? Onogyetanga erinnyiddwako gw'omanyi onoyongera bitabula. Obireete n'ensaano y'enviiri ezo n'ebyoya byamu byonna obireete. Ensaano yonna ng'ewedde oteekeko omuzigo omuganda, oteekeko akabaani, bwonna bw'omala obbikuŋŋaanya onkubira essimu. Nkubira essimu. Tulabeko kye tukola. Nkubira essimu. Nga nkubira essimu kasita omala obbitegeka ebyo byonna ng'onkubira essimu nkubuulire. Ojje nkubuulire wendi wojje tujja tukola emikolo egyo tubitereeze. Ne muzeeyi Kalema we bikutuganze toŋŋamba. Ate binaaba bituga nnyoko oli musiru. Bitugwe jangu bikole nga bwegambye. Gwe lwaki omanyira? Kale naye kakati muzeeyi wagula amayembe oli ku Beat FM mu ndobeso oli mu kuloga bantu wagula amayembe abantu mwe muzeeyi wabaaki oli mu ndobeso ne mukunja ku Beat FM. Begalanga tana n'ebintu bye bakutumira. Banaye oba osaza jambia oba kambe oba nkozesa ecupa oba cupa nenga okufuna ofunye nteta walampako naye si kyangu. Essimu zaffe nzigule tuteesa tutya nakacwa singa ogwa mu bbawo nga aguza amayembe ng'obadde tokimanyi oba wepakula eyo ogwa mu gabbo nga mulimu amayembe omubuuza kino kiki nga tobitegeera n'oyita omuntu n'agamba ago yagula mayembe nga ddala kituufu yagagula nga bbaawo okola ki? Anti kati amayembe kyagente ag'embuzi amayembe gano gennyini ag'omusabo ebyawongo nga bulijjo yabikweka. Niba mugenda kulya ndiga omanyi buli basawula n'abatuma enkoko ne mulya endiga ne mulya ente ne mulya musaayi. Beba abantu abatubonyawonya ku nsi kuno n'ozaala abaana ne bafuukira ekizibu Uganda. Ku 96 ne 9 Masaka noti nya emunya 25 noti 5. Essimu yeyo tuteese kuki? Maka wala kuweleza. Nkale sebo. Ono seba kala kizile kibisoko lya ne bamunani. Sebo. Wabula ekisajja kiyaye kigamye mbuwe wala katebo nawe ne enviri okoleza. Kibbi kina amayembe. Hello Mukunja Amoti Nenakachwa mwebalo tuweza nze Betimo nga nsinzidde wane nankuwadde so Mukunja ekyalo kyaffe kitundu kyaffe kyowaddeyo nti mwe wasenga ssebo gyagala naffe batusindikira amayembe oyo omusajja bannange mulogo omusajja omukazi yafuna omusajja omulogo ajja kwekanga nga bamuliridde ne mu nnyumba. Sebo Baka wanji sebo webale kuweereza kale sebo ono mukulu boda boda jindi ya twala yente tanaba kugirako nze najijja wanjimanya ntya
ojja kugimanya omusajja muloga alina amayembe maaka. Webale. Abasimusi mwasuze mutya Amoti Nakachwa Namukonja ono Agnes Emperero Timbatoolo bannange omusajja yagula amayembe omusajja mubbe omusajja musumo yennyini anyway kasita abitegedde tiyali ku mpewo yagula amayembe ensi yonna emuwulidde mwebale tuweereza sigadde Agnes Timbatoolo Amoti nkwagala nnyo Mukonja mwebale tuweereza kale sebo ono wanulira nga zigamba kapeeka yep naye ekyamazima oyo omusajja n'omuwala yeegendereza ennyo mutwaliramu yesebo mubeere bulungi webale nnyo mukwano Konja Nakachwa Amoti mwebale kuweereza bannange omusajja alabika alina amayembe gali supa naye mukunja kyokola wemuwedda wedna evidiyo twalewo bakoleko mukunja mukwana tulimbako mama wange Regina Mayanja mu 10 ne taata wange Simon Mayanja. Halo. Okuweereza. Kale. Zetegera oludini ekaliro katono. Ya. Amako omusajja yalina amayembe bamukubitire tabangobe ku kyalo. Lwaki bamugoba? Awo amayembe bamugamu ku kyalo maka. Webale nnyo sebo. Mukonja webale tuweereza Nakachwa n'Amoti buterebona abira nakasuggestion ta. Naye bannaye abazayi bayigidde ddala amalogo. Mukonja kolokota mwana wa nnyabo. Sijja kolokota. Kolokota gwe nja kuyambako tugende. Webale tuweereza no Shanita. Madde manyi nja kuyambako kolokota ndi mukulu. Njayingirewo. Nesonyiwa.